Makona afudde, breaking news. Oh my god, munnanga ate si birungi. Omusajja yagenda n'ayimba n'agamba nti nno tulabye n'obulamu buno obwa kookoonyo. Ebyaddala ng'okedde ku makya ng'oli mulamu ate ne bakugamba nti nno mu ddakiika ntono nnyo nti gundi afudde. So ebyamakoona munnanga ate ngenda kubeera nga mbikutuusaako kosa munnanga ate ne Badru munnanga ate producer wali muganda wange akabenje kaleese munnanga ate emitawaana gy'amaanyi nnyo. So byengenda okubeera nga nkutuusaako Dr. Jose Chameleone munnanga ate anyumiddwa Kenya babadde munnanga ate ku byakulya wali wonna. So bampita Jaminati nsuubiza ku Jaminati Yugi kasita obeera nga tonaba subscribinga kosa ate n'okulayikinga video tandise munnanga ate n'ebiri mu ggenda munnanga ate viral. Amawulire ga Makona go si malungi ku saidi yaffe bannayuganda. Makona afudde, breaking news. Finally asoose n'alwana n'obulwadde abadde nsambya ndowooza mu intensive unit abasinga mugimanyi intensive care ICU maliriza n'afa. Era omuyimbi Gio Star abaddeyo. Era so akatambi ka Makona mumumanyi Makona Brand of Uganda kali awo mu user sound naye nga kibi nnyo kibi ddala si mawulire munnanga ate malungi. So nga sinaba kubeera nga nkubuulira ku Makona kosa munnanga ate kansooke nkuzanyiremuko akatambi kano mubaddemuko Makona kosa munnanga ate mwana mulenzi munnanga ate Badru producer nga bwogezako okulaba. Bagezaako munnanga ate okujjukizaamu moment munnanga ate ezibadde ziyise naye nga kyenjagala okutegeeza mu katambi kali k'owulidde nedda munnanga ate si bituufu nti no Makona munnanga ate nti yavudde mu bulamu bw'ensi. Omanyi tusooka ffe munnanga ate kunoonyereza naye ndabye akatambi ako kabadde kakutte munnanga ate omubabiro ku mukutu ogwa TikTok ng'abamu beebuuza bagamba nti no ddala kituufu oba nedda munnange naye mulamu Makona era nga akyali munnanga ate mu ICU. Awali abalwadde munnanga ate abayi ali munnanga ate mu kubeera ng'afuna treatment ey'amaanyi era nga naye yeetaga munnanga ate essaala. So mu kusooka twategeezeddwa nti omuntu omu yafudde mu kabenje akaakedde okugwa ku bannamawulire ekyay'olunaku olwaleero era ne batugamba nti Makona bamuddusizza mu ICU ng'embeera mbi wabula kati ssaawa eno its confirmed babiri be baakabanga bafa mu kabenje ako era nga abalala bali ku bisago by'amaanyi ye Makona tanaba na kudda ngu akyali mu ICU. So banaye kitalo nnyo kitalo ddala. Badru producer ye munnange teyasobodde kusimattuka. Omwami oyo afudde abadde uncut producer omukulu gwe bayita Badru ffenna tumumanyi ne bw'ogenda ku status ya Badru kyeyasembyeyo okupositinga ng'apositinze jimu eyo yapatanaringa ne Next Media obulamu temuli ofa kati ne status gye wataddeyo n'esigalayo ne bakuziika kuba oba musiraamu ensi tugijjeko amaanyi. Nsaba Mukama agumye abantu ba NBS sanyuka Next Media team yonna mawulire gannaku mawulire mabi ye Makona waffe ali mu ICU era bamundabira wano paka Kisubi kangende ndabe Makona bwe twevuma kafuupi wange mawulire mabi ddala. Olw'akabenje munnanga ate kw'ossa ne mwana mulenzi omulala jjukira nti nno babadde basatu bannamawulire bano okuli Makona ye nkutegeezeza nti nno akyali munnanga ate mu ddwaliro. So bibyo munnanga ate ebikyagenda mu maaso ku kabenje kano akaatuuseewo esayidi munnanga ate eyo. So
nga nkwongeddeyoko Dr. Jose Chameleone kw'osaate ne Melody Uganda wali munangate mu Kenya. So babadde munangate ku byakulya nga bw'ogezaako okulaba banyumiddwa munangate Kenya. So oluboozi kw'ossa munangate n'okuyimbayimba muko kye kibadde munangate mu katambi kano. Annesembazigayagala genda kasinkole ki? Oh no baby, ayagala nkola kize. Nkola kize. Naye bireta. Nze yangamba talya kawunga. Nenye ya kibumba. Oh baby. Oh no. I had you love my baby. I you love my baby. Wayagala maina mambide mtebeta sinemererwa akinembira tubonge kize. Basobodde okubeera nga bakikwasaganya wali wonna. So obutasobola munangate update yonna making sure nti nno osubscribinga ebisigadde just bitulekere tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze.